pulogulaamu tuba tusome tukyagenda mu maaso essula tugiri mu makkati ey'akatabo kano akambayiwa ow'abayizi Walabye Kimagoba ye muwandiisi byamusobera ssula ya 16 gye tuliko essaawa zino zennyini. Mu biseera bino embeera ya Namusisi n'Embayiwa nayo yatandika okufuuka ennyo. Mbayiwa yatandika okukambuwalira awamu n'okwerondalonda ennyo ng'akambuwalira Namusisi. Yavunaananga Namusisi nti amala gadiibuuda sabbuuni, omunnyo n'ebirala byabaaguze ate ng'akimanyi takyalina ssente. Yamuvunaananga olutata. Namusisi yalaba asibiddwako nnyo bw'ati akanyaaga, kwe kugamba Mbayiwa nti jjayo ssente ze twatereka mu bbanka olw'okugula entebe kale tugire nga tukozesa ku ezo. Nakulabira Mbayiwa bw'atulumuka nti ggwe lekeraawo okummanyira akawunti yange. Yamugamba nti kubanga ssente zonna ziri mu mannya gange. Yamugamba ggwe tomanyiddwa, n'olwekyo ssente si zizo n'akamu era toziweerako mateeka, ziri ku akawunti yange. Namusisi yalaba munne yeekolobola mu byatategeera, teyaddayo kunyega ku ssente ezo, kale zaamulumiranga muli. Ebbanga lyaweeranga Mbayiwa ayigga emirimu naye ng'agirabako, ate nga Namusisi agenda asemberera okuzaala. Omusajja eyali omwambazi ng'atandise kutambula nga yeekookoota, kubanga yali atandise okuguba n'okusiiwuuka era nga n'engatto ye gye yasigaza egudde olubege. Bwe yalengeranga omuntu gw'amanyi kale ng'amwebalama. Olumu Mbayiwa yali ayita eri bbaasi gye zisimba n'alengera batoobe 4 balamba nga beetisse entwala. Yasooka kubeera ng'aloota obuloosi, naye bwe yaddamu okwetegereza yagenda okulaba nga beebo ddala. N'agenda gye bali ababuuza ogubadde. Bamukwasamanga ebbaluwa nnyabwe gye yabalagira okumuwa nga kye bajje batuuke, naye olwagifuna n'agisoma. Yali egamba bw'eti. Yali egamba nti mwana wange George Mbayiwa osuutya nno. Bambo. Ebbaluwa yali bw'eti. Jjukira awandiise ebbaluwa eno yendi kuno. Oluganda lwe si lwe lutuufu ennyo. Luyinza oba lutuufu naye empandiika ye teyasoma. So kati ebbaluwa ngenda gisoma nga bwe yagiwandiika. Tolowooza nti nsobi. Bw'ati ebbaluwa bwe yagiwandiika gye yatikka batooba okugireetera Mbayiwa. Yagamba bw'ati: mwana wange George Mbayiwa osutya nno. Bambo batobo bakuweereza bannabo bamwomereeyo. Fiizi zibuze ga bw'okola osobola okubayaba. Ate ne senti zaffe ziri 600 ak'omubuzi ze watunda. Suubidde kajja kubaya ku somesa. Ze sigazaayo eno toopi ne zansanze bayabe ku mirimu. Senti tozimpeereza, weerera batoobo. Mutema alina kifuba mutaleko mu ddwaliro. Weeraba dijjayo mu Juni ne batoobo tuteese ku kuyimba olube lwa kitammwe. Weeraba nze mama wo ndi kuno. Ebbaluwa bwetyo bwe yali esoma kyemmanyi otegedde bye yali ategeeza. Oluganda nga bwe yaluwandiika nange bwe ndisomye. Ebbaluwa bagikwanze Mbayiwa. Mbayiwa yagenda okumala okusoma ebbaluwa eyo nga n'agayimirira takyagalina. Ne yeebuuza nti lwaki ebizibu byonna eby'oku nsi byetuuma ku muntu omu yekka. N'aluma obujiji olw'obusungu n'ennaka ebyali bimuli obubi mu kaseera ako. Yakulemberamu batoobe ne boolekera eri ekibuye nga batambuza bigere. Abavubuka bamuyitangako mu bumotoka
nga bali ne bakyala baabwe oba baganzi baabwe yabatunuulizanga nsaalwa ng'alowooza nti bo beesiimye tebalina nnaku yonna ebakeeta. Era yayongera okuwulira ennyiike bw'eraba ng'abavubuka abalala abali mu bumotoka bwabwe nga basibye ettaayi nga steeringi banyoolako katini bati n'omukono gumu ng'omulala guyiseeko katono guti mu ddinisa nga balabika bali mu ddembesa. Bwe baatuuka ku muzigo gw'ambayi w'ekibuye, namusisi abagenyi yabaaniriza na ssanyu lingi era ye yabazzaamu ku twanyi, anti mukulu waabwe yali tayogedde nabo yadde akagambo akamu bwe kati mu kkubo, anti ng'alaba agazibu gayolekedde era nga yeebuuza nti lwaki nazaalibwa? Nayongerako nti obulamu buno buntwala wa? Lwaki mbonaabona ng'abalala bali mu ssanyu? Bw'atyo Mbayiwa bwe yeebuuza. Mu mbeera eno Mbayiwa yasalawo ave ku kuyigga emirimu gya woofiisi ayigge kiisi mulimu kasita abanga agufunamu ssente. Yabukeereza nkokola ng'atandika kufeffetta mirimu mu bunyomero bwa Kampala bwonna. Eyo gye yagwirikiriza ekyuma ekissa kasooli. N'agendayo n'afunayo omulimu gwa kusitula na kuyiwa nsawo za kasooli mu kyuma ekimussa. Nga buli nsawo gy'ayiwa asasulwa siringi emu, kale enteekateeka eno yamusanyusa nnyo kubanga yamanya nti buli lunaku anaafunangayo akasente ak'okuliisa abantu be. Ensawo essatu ezaasooka yakozesa ssanyu n'amaanyi era nga buli gy'amalamu abalamu n'essanyu nti otyo eyo ennusu yange emu eyingidde, ezo bbiri, ezo ssatu. Naye munnange bwe zaawera ennya yagenda okuwulira ng'omugongo gutandise okumufuuyirira. Kale ku yookutaano nga gufuuse yegeyege. Yali yeefumba mbu n'ey'omukaaga agitandikeko akageri keyakutamamu ennyo munnange bw'ati yeekanule okugisitula. Empale ye neeta era ye yabuluza wakati kumpi n'obutuuliro bwonna kugendera bwero. Mbayiwa bwe yawulira empale ye ng'eyulika, ensawo n'agisuula wansi b'ebbata n'anyeenya omutwe nga bwe yeevuma era muli munda nga yeekunkumula nti naye ensimbi eno. Bwe yalaba nga talina waanaayita n'empale eyulise bw'etyo n'atya okuswala mu bantu be. Kale kye yakola kwe kufundukulula essaati gye yali akubye ekikalu esobole okubikka ebikugunyu. Olwo munnange ne yeekakaba buto, ensawo ey'omukaaga n'agiyiwa naye we yagimaliramu ng'awulira asogonyose era nga takyajja. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome nga tukyasoma akatabo kano akambayiwa ow'abayizi Walabyeki Kimagoba ye muwandiisi. Ebizibu by'ensi eno bwe bityo. Tulaba obulamu bw'omuvubuka Mbayiwa yali abaddeko mu ssente nga zimuyitaba naye ng'azoonoona bwonoonyi. Essaawa zino n'ekyokulya kinoonya atakiraba, ate n'ebizibu nabyo bizibu bigera w'obeerera ku kisenge nabyo bwe bijjira. Abadde akyanoonya eziriisa ye ne mukyala we ali olubuto bamuweereza baganda be bana okuva mu kyalo basomere eno ate abaweerere. Kale kwegamba embeera yo bwetyo, naye mu byonna olina kuguma masajja n'ofuna engeri gy'obiyitamu nga bw'osaba Katonda akuyambeko. Njagala kubanga episode eno ngiwunzikira wano, ate tusisinkane mwegenda okubanga eddako. Tukyali ku ssuula esemberayo ddala ey'akatabo kano egamba nti essuula ey'e16 egamba nti byamusobera. Ani gwe byasobera? Mbayiwa. Kale osobola omusaasirako, buba tolina mutima gusaasira kale musekerere. Mbasiibulidde wano tusinkane mu episode eddako. Awangale Ssaabasajja Kabaka.